Jako akawuwo. Abakulembeze ba disitulikiti y'Wakiso nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti eno basinzidde ku kitebe kyabwe ne basiibulula abayisiraamu ng'emikolo gino gyetabiddwako ne Supreme Mufti wa Uganda. Speaker wa Nansana Municipal Kasozi Hamza yeebazizza nnyo obukulembeze bwa disitulikiti eno olw'okusoosowazanga ensonga y'obuyisiraamu. Tuli basiimu nnyo eri gye bali okubeera nti basobodde okubeera nti bajjukira naffe baganda baffe abasiraamu naffe ffennyini okubeera nti tuli mu bukulembeze ne batuyita okubeera nga batusiibululako. Tuli bakakafu nti naffe tujja babeerawo ku nnaku zonna enjala. Omubaka wa Kyaddondo East Muwadda Nkunyingi asabye gavumenti okwanguyiriza ku tteeka erirungamya obusika mu buyisiraamu. Kufe mu sharia omuntu aba afumbira twagala abajulizi babiri era kandi kyetusobola okugoberera abajulizi abo nga basajja mateeka gafange ensi nze ndi musajja munda mateeka omujulizi asobola okubeera omukyala oba omwami kati mu sharia kandi ko zino okubanga zeyawulidde bwozirekanga baziri buli kandi kyanasalangawo nga bakiwakanya mu kooti etawule kandi asemateeka tetwagala ebyo twagala kandi kosi nga zisobola okusalawo musalawo enzijuvu. Matiya Lwanga bwanika nga ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso aweze okutwala ensonga z'okusiibulula abayisiraamu mu maaso. Enkola eno ejja kubaawo insha Allah Allahu Akbar. N'okubeera gy'oli Supreme Mufti nina nze kaziyita empisa nebwentu Uganda bwe yantonda bwe mba nkola ekintu nga manyi kituufu nga ndi mu kituufu nga nkola amazima osobola okujja n'ontawaanyaamu ne toyinza kinzira. Supreme Kadi wa Kampala Sheikh Idrisa Habibu Luswabi atenderezza ssentebe wa disitulikiti eno bulijjo okukulembezanga ensonga zaabwe. Njagala kubalaga Chairman wa Wakiso. Nkwebaza Chairman mu linnya lya ofiisi y'ekibuli olw'engeri gy'otuyisaamu obulungi era tuwulira bulungi era tusaba Mukama Katonda ng'ebisanja bwe bitaliko kkumu Mungu akwongere ekisanja nsabye buli nga muzeemu kitono. Allahumma amiin. Mu kwogera kwa Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shabani Mohamed Galabuzi asinzidde wano n'akinoganya ng'obukulembeze bwe butunuulidde enkulaakulana ng'erasibwa kutoola ku mali ya buyisiraamu. Bakulonda obukulembeze nga nze bannonda nze mbeera mweyimirize wa bintu bya busiraamu mbeera mweyimirize waki kubikuuma nga bikumire mu basiraamu bwe mubanga menya development mwagala okukola awantu omuntu najja nga agala kukola dwaliro nga mugata gende Wakiso waliyo ettaka yiika 20 genda oserekeddwa obuyinza obubitoolako sibulira tuvaanira polisi agamba nti nze kugattako tafaali busambwaki size kutoolako. Sheikh Muhammad Galabuzi alabudde abo abawuddisa gavumenti nga beerimbika mu ofiisi z'obuyisiraamu. Ebyaweddewo lwetukubiriza abakulembeze abakola okweyambisa embeera okubisa gavumenti okutabangula abantu oluusi n'okubakwata n'okubawaayiriza olw'okwagala okuyisa bye baagala babikomye kubanga ebintu byonna la ikraha fi ddiin qad tabayyana rushdu. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Bugumiikiriza n'amazima kati essaawa n'amazima gali mugoberera ddiini yaffe okusinza Mukama Katonda waffe ng'eddiini yaffe weegamba.